The Newsroom, where untold story is revealed. Ayera embeera yawo tesanusa abazaire beyinamiza bazira kuwaire ekikumi era bwe natuuka wano paka na saawa eno omwana ekyokulya lutalo. Omuzadde w'omu kitundu kino okufuna obufunyi school fees kizibu ino oba n'okulya emmere emulema mu maka ge niwo otambula n'enkoba nti tutambule bali kwayuuya bwayuuye ekyo ekiremeredde abazadde zaire ekibalemereire esente n'esiringi ebitaano tasobola kuba ife wano twagezaako kena akatuuka nti abaana batole bwa kiro ditya bitaano edaduuma n'okuseesa esiringi ditya 10 kyabalema. Essomero lineno lirina abaana nga bameka roughly bwe tubala abala estimation number abaana bali 9 bali abaana 9 abasomera mu ssomero nga lirina ebibiina 3 Munnayuganda andaba essaawa eno essomero lineno lirina abaana 9 n'omusobyo naye nga balina ebibiina 2 era ebimu ku byo bino bye bagenda mu maaso n'okubeera nga bazimba wabula bya Katonda Foundation evuddeyo kkono egamba kambakwatireko Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Abasomesa tebalina ntunuulidde ebibiina ebiriwo ng'ekyamazima amatuufu enkuba bw'eba etonnye eggwera munda ngenza okutuukayo nyingiddemu eddakiika 3 nga teddugadde yonna bafune endwaire era n'isaawa eno tulina abaana abaliga abalera nga 10 fizikale abalwaire obuntu buno bunamusuna n'edindi n'enfunza n'okusinziira mu nfuufu abaana balwaire enfunza deni n'obulwaire obundi obw'okubagalala tiddi oba bwida butya abaana bafuka omusaayi abaana bayongobera bakadambala bukadambale kale abandi batukoba nti obulwaire obwo bwe mubagalala kale yabanga abaana abo bafiirwako abazaire baibwe bafiirwako abamama baibwe bali awo bube olali okubakuuma bukuume kyova obona nga tibeetuusaku byetaago bya isomero era kyova obona nga okusoma omwana olugoye lwasiibyemu lwalambaalamu era lwaidira ku isomero agenda mu maaso n'okubeera nga otulaba nze Deni okubeera nga nkutuusaako ensonga ez'enjawulo naddala ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda nagamba nti Beyond the Newsroom tukuleetera ensonga okusukkulumako oba oliawo ku ssengejjero ly'amawulire atugamba nti nno ffe empagi enkulu core value yaffe ennamba emu professionalism that's why olunaku olwaleero ntambudde n'embuuka district nga 4 okubeera nga ntuuka wano ndi mu district ya Namutumba ajendi olunaku olwaleero nina essomero erimu lyenkyaliddeko mbadde entambula nga nina byengenda mu maaso n'okubeera nga nkwasaganya kwe kusisinkana embeera y'abayizi gye bagenda mu maaso n'okubeera nga bayitamu ate neekwata ku mutima gwange neŋŋamba lwaki siyitawoko ne tugenda mu maaso n'okubeera nga tulaba kiki kye tusobola okubeera nga tukola okulaba nga n'omwana w'e Uganda munnayuganda munnansi munnange naye agabana mu nsi ye batugamba abakulu abatusooka nti emiti emito gye gigumizza ekibira bano abaana abato bwe tuba tetubafuddeeko ekituufu kiri nti Uganda ey'enkya tuba tugirekeredde essomero ly'endiko tugenda beera nga madamu ambuuliramuko naye embeera abaana gye bayitamu wano ekituufu kiri nti tesanyusa ngenza okutunulira nga 80% ku baana abasomera ku ssomero lino tebalina yadde niigiina mu kigere nga 20% abasigalawo bambala niigiina essomero lino wentuukidde wano okusawa nga ya lunch naye ng'abaana tebasobola nakubeerako nakyebalya ng'omuzadde w'omu kitundu kino tasobola kusasula mitwalo 2 egya fees kakati awo wetugambira nti bannaffe abali eyo abakulembeze baffe amazima matuufu mututunulemu at least mutukwatireko ate tutumbule
abaana abato naddala emiti emito. Madam, nsanyusa okukulaba. Oli otya maama? Ndi mwana wange. Teri kinsanyusizza nga kulaba ng'akulira essomero mukyala ate nga njagala nnyo bamaama. Kyo kisa kya Katonda. Ati munnaye emyezi omwenda egyo mingi. Mudyebale maama. Kale taata. Kale mudyebale. Kale maama. Okulikero muzze. Nkugambye bwe tutyo tugezaako okutambula n'okubeera nga tuleetera abantu manyi bali e Kampala eyo balowooza ebintu birungi byokka byebikola ki byebiri mu Uganda naate nga waliwo n'ebitunyigiriza kakati ffe ne tugenda ne tutambula ne tunoonya ku nsonga ng'ezo ne tuzoogerako. Madam, amannya gaffe? Mayina gange nze Nayigaga Mary. Nayigaga Mary. Madam Mary. Wange. Tuli ludda wano? Wano tuli ku isomero balieta Mulama Primary School. Mulama Primary School. Liri mu Gombolola ki? Kiwani Sub County. District. Namutumba. Twalibwa Honorable Mariam owabakyala Nayigaga. Mariam Nayigaga. Mufaanaganya n'erinnya. Singa akuyisaamu akakomo k'essimu. Ebityo era mwebazaako lunago kiseera kimu yatubeererawo ne batuwaayo amabaati naye gali omwo gatudde. Kakati maama mbadde mpita ayita ngenza okusanga ng'abaana abamu basomera mu miti ebibiina bye bino waneeno nga bwe mbiraba. Sofa mbeera ki gye muyitamu waneeno nga abasomesa? Nga ife abasomesa bweba ndeetera wano zeena neetya natuuka wano nga we bakusindika eno nga weena oli musomesa omala gabulekulira. Mwaka ki ogwo gwe wagiramu? Omwaka nenda wano 2000 mu COVID 20. Kiseera ekyo kyali kya COVID ng'abaana tebasoma bulungi aye era embeera yaawo tesanusa. Abazaire beyinamiza bazira kuwaire 10 era bwe natuuka wano paka na saawa eno omwana ekyokulya lutalo. Omuzadde w'omu kitundu kino okufuna obufunyi school fees kizibu ino oba n'okulya emmere emulema mu maka ge niwo otambula n'enkoba nti tutambule bali kwayuuya bwayuuye emmere. Mama Janet Kataha Museveni yatugambye abaana ab'omukyalo omuzadde atasobola amukamulireyo ekikopo ky'akatunda n'amagi 2 abazadde beno ekitegeeza tebasobola na ku affordinga amagi 2 ge basobola waba amagi wabula gaafuna amagi ajja yatunda yafuna mu bando azira ijiryaga mwana n'enkoko eri gaka agitwala mu katale keno kalwakubiri era omwana gageza ati atoola igi amukuba yamuyita. Yembeera gye tuyitamu. Kakati abazadde embeera gye balimu tebasobola. Kakati mama wanene omwana okufuna ekyokulya ku ssomero tumwetagisa funanga ssente mmeka ekiremeredde abazadde? Zaire ekibalemereye esente n'esiringi 5 tasobola kuba ife wano twagezaako kena akatuuka nti abaana batoole bwa kiro ditya 5 edaduuma n'okuseesa esiringi ditya 10 kyabalema era abaana saawa eno bayuuya bwayuuye era ife nagezaako ng'omukulu ow'eisomero ngulirako abasomesa akamere aye timulya abaana kubo bali kuda n'ensoni daakugema wala watoola akamere waawo abaana. Gwatulaba district ya Namutumba gye tuli mu bitundu bya Busoga. Ebitundu bineno bigenda maaso n'okubeera nga bimanyibwa nga gye basinga okubeera nga balima ebikajjo ebingi nga cash crop yaabwe gye balima gubeera muceere ne muwogo naye ng'ekituufu kiri nti we twogerera essaawa y'olwaleero omusana ogwase mu kitundu kino ne bwe bakusaba muwogo omunwa ogumu guyinza okubeera nga gukubula. Omuzadde okunoonya obunoonya 10 okutwalira omwana ku ssomero ekyamazima amatuufu gaba maziga. Eno ye Uganda we tuli essaawa ey'olunaku olwaleero. Abakulembeze baffe abalungi wano nno we tukubira omulanga tubagamba nti kituufu yadde mwagenda waggulu eyo naye ate n'ewaka tubeetaaga. Maama kaakati olwo
omusajja walemereddwa okuleeta olukumi olugenda okuseesa kasooli kati ate olwo ebitabo scholastic materials z'abaana ze bakozesa mukikola mutya nga mmwe abasomesa? Scholastic materials ng'ebitabo, ekalaamu, seeti era tebasobola wabula tufunayo abantu nga abazirakisa abali mu bya Katonda foundation ayo be batuleeterako era olundi baleeta ebintu baana yali mu last year but one batuleetera emifaliso abebe ba Katonda foundation abaana mu P7 abakola obulungi buli mwana yakola bulungi yamuwa omufaliso baleeta emifaliso 18 baleeta epeni era buli mwaka foundation yeyereeta bya Katonda ereeta epeni ebitabo n'ekalaamu era kyensuubira mu kiseera kino ebikozesebwa bye mukozesa nga abasomesa ndi kusomesaako binene biki bibaweebwa bya Katonda foundation? Ebisinga bituweebwa bya Katonda foundation n'ebisinga nga akasomero kali nti ka gavumenti kaleetebwayo ku obusente obusente obwo omukulu w'essomero yatoola yajja yagula aye tagulira baana agulira abasomesa ebyokozesa ng'ebitabo peeni ne maniras babanga bategeka waaka ebasomekezaako abaana. Essomero lineno lirina abaana nga bameka? Roughly bwetubala abala estimation number. Estimation number abaana bali 9 bali abaana 9 abasomera mu ssomero nga lirina ebibiina 3 Munnayuganda andaba essaawa eno essomero lineno lirina abaana 9 n'omusobyo naye nga balina ebibiina 2 era ebimu ku byo bye bino bye bagenda mu maaso n'okubeera nga bazimba wabula bya Katonda foundation evuddeyo kona egamba kambakwatireko nene bya Katonda si NGO nti nene eriawo nti erina obusobozi obusobola okukola bino wabula olw'omutima ogwagala omuntu sekinomu n'agamba nti kampeeyo kati naawe omuzira kisa ali eyo ng'olaba oyinza oba oli mukulembeze oyinza oba oli mu gavumenti oyinza oba oli muntu sekinoomu obadde okimanyi nti ne ku mutwalo ogumu osobola okuyamba osobola okwegatta ku bya Katonda foundation ne mutuukirira essomero lino. Ekituufu kiri nti bwe tuba tetufudde ku baana bano ate naffe tuba tusse ebiseera eby'omu maaso kuba be bakulembeze ab'enkya. Kakati ennamba ey'abaana abo ku baana 9 ndabika ndabyekonza abaana nga 8 naye nga abaana almost 6 basomera mu miti enjawulo nengera wano omuti guli eri gulimu ekibiina ne gulimu ekibiina so ekyamazima bikwasa enyiike bw'oba otunuulidde bino. Oŋŋambye abaana abazadde balemererwa n'okubeera nga babawa ekyokulya kakati mukoze mutya okubamanejinga okubeera nga mubabeezaawo ku ssomero kuba omwana nga ku ssomero talina kyasuubirayo ekyamazima amatofu kiyinza kuba kizibu n'omukuumiramu mu ssomero mukoze mutya okubeera nga muhandolinga abaana bano ffe tukozeewo twatyama ku meeting twayeta ku abazaire aye era niwe oyeta omuzaire taida omuzaire w'omweta akoba ati nigenji eyo era nzira bali kwenda kutusaba ki sente tituyida kujja kale ife tubagano twakuumira bwagano baana tuzira nti oba tubagamere aye bana era eno kyambuuziza kibuuzo kizibu kuba ife nga abasomesa tuzira kyakola tukola bwa mulimo gwaife kusomesa omwana yayayo yaye bayi kambakobere bayi saawa 6 omwana endale okutegeera kuba kulekeiraawo. Oyina kyewaŋŋambye mama nga twogeramu wano nti ku ssomero wano tewaliiwo na teachers headquarters abasomesa batambula mayiro 5 ku 7 okujja n'ekyo ndina abasomesa abaviira beyond Namutumba okuva wano okutuuka Namutumba waliwo kilometers 10 wangi na 2 ndina omusomesa bagiire eyo mu training atambuza bigere aswika Namutumba
nga gyasula about 4 kilometers okuswika Namutumba kale wogeta ndi 12 ze 16 aye era aida buli lunaku wanje nga mukozi nnyo abagaba awaadi lwaki temuwaako ku madamu oyo musomesa mukyala musajja oyo asaana awaadi ekituufu aba afuddeyo nnyo ku kusomesa omwana w'eggwanga abasomesa tebalina ntunuulidde ebibiina ebiriwo ng'ekyamazima amatuufu enkuba bw'eba etonnye eggwera munda ngenza okutuukayo nyingiddemu eddakiika 3 nga teddugadde yonna kaakati ate omwana asomerawo kakati ekyo kyo mukikola mutya enkuba bw'ebezze mukola mutya amaadi bwe gaba gaidye omusomesa ali ku duty akuba akade abaana bona twajja twababunga abagala twabata mu kibiina kirala abalenzi twabata mu kibiina kirala abasomesa bajja babakuuma olw'abaana obukubanga tibafulumafuluma aye kukigemagana ku kino eky'abaana okuba nti beebuutagalala bafune endwaire era n'isaawe no tulina abaana abaliga abagera nga 10 fizikale abalwaire obuntu buno bunamusuna n'edindi n'enfunza olw'okusinziira mu nfuufu abaana balwaire enfunza deni n'obulwaire obundi obw'okubagalala tiddi oba bwida butya abaana bafuka omusaayi abaana bayongobera bakadambala bukadambale kale abandi batukoba nti obulwaire obwe mubagalala ali eyo yandyetaaze okumanya ogambye bakola ki statement eyo bakola ki nyambaako kati badda statement ebadde eti eyo bwe babawalala okufuna endwaire bafuna endwaire basomera mu nfuufu bafuna enfunza obulwaire obw'enfunza buliyo ng'abaana bali kusomera mu nfuufu kuba tibaba mu ngaito baba mu bigere then bwe babanga batyaime walala awo bali abaana endwaire edibaidako baidako obuntu buno bunamusuna kuba bali pakiti walala bali so congested kale awo etusabira banaife nti aba obuyambi ongambye waliwo n'ekirwadde ky'ofuka omusaayi kyo kivuddeko ki kundya ndyambi abaana bano basiiba wano ndala bwe bairayo era n'ekirala n'ekyalo kyona endala ekiruma olwakasana olwisa akabitiriire n'embeera ed'abazaire mu maka gaibwe kuba n'entenduka ed'abazaire baibwe donati nkalamu embeera daibwe de bali mweka akakati madamu nga tumaliriza byomuyitamu byo tubiwulidde aso ali eyo omuzira kisa yandyetaze okubeera nga abayamba wa exactly we yandikutte kozi kakati tuba tukowoola abantu mu biti bineeno okuva ku bakulembeze baffe gavumenti yennyini okutujjukira nayo netufaako then kwoteeka abantu basekinnoomu wali omuntu ng'alina omutima ogwo oguyamba nga bwolaba Byakatonda Foundation bwevaayo negamba akanyambeko kowanen bambi naye ng'omuntu sekinnoomu naye wabaawo obusobozi bwe bukoma naye ate singa emikono giwera yinza okufuula abaana banene abitteeno abamu ku baana banneeno ndi omu ku baana ababeera ku orphanage nevaamu nenkula kati ngassa eggwanga nti nina kyengatta ku ggwanga nti bwe tuba tuyambye abaana bano ate ebiseera eby'omu maaso bibajja okubeera bafe so mbadde nkusaba mu dakiika 2-3 tuyite abatulaba abali ku mukutu guno nga batugoberera basobole okubeera nga batukwatiraku kusingira irala nebaza Trade Department mwana wange yandagaine kuba ndagaine bwa ku isomero wano aye nebaza okuba mwana wange ono kuba kati mwana wange bana mwidukulu nti aidie mukobere ku ebizibu weewaawo ayinza okubanga okuida kwe kujja kugasa ekitundu kino n'eisomero abasomesa n'abaana nkwebaziza olwekyo baba kale ma eyanziza kati nsaba oba kansooka ensabire ebyakatonda nti Byakatonda Foundation atufiire kwino waire nga mulimu omukono ogw'omwana waife yasomera wano aye tikyaganikika era anongera okusaba Byakatonda nti ayongera okujja okulobinga
atuleetere kuba okusingira erala tulina obuzibu obw'ebizimbe bw'anaaba abise ku ky'ekizimbe ekyo ne batuserekera ne batunirikizaako abaana balekere okulwala enfunza n'obulwaire obundi twidaaganulwamu. Era okwongera ku ekyo nsaba n'aba gavumenti nti mutulingemu, mutuyambe, mutufeeku tweneeno gansi yetuli tututumule omutindo ogw'omwana owanaaba aweido ow'omugaso afuuke ku yeena MP, afuuke ku yeena nga nze bwe ndi headmistress, afuuke ku nga mwana wange ono bw'ali gano omunamawulire n'abandi. Era neebaza department y'eneidi eyendi nti yeebale ino yeebalire irala. Okusinziira ku bintu ebimu nammwe bwe muba nga muliyo nga mutera okubeera nga mukola medical camps, abaana banene balina endwadde ez'enjawulo naddala ekirwadde ekyo ekyokufuka omusaayi madamu kyatunyonyoddeko. Siri specialist mu nsonga ezo ez'obusawo naye ate bye bimu ku ndwadde ezisinga okubeera embi. Ekimu ku byo kivudde empumbya mbi, then bw'otuteekako envunza na biki n'endwadde endala. Omwana buli lwamala ebbanga ddene nga talya kivaamu n'okulwala ulcers n'endwadde endala. Tuyinza kuyamba tutya abaana bano? Ekisookerwako omulwadde w'enjala tebamugamba ng'olabye wabula kuba kumuwa kyakulya. Gw'alina ky'olina tusobola okudduukirira abaana bano. Oba olina mmere, olina kasente, olina ngatto, buli kimu ky'olina oyinza okubeera ng'olina body booster foods. Tubuzaaniriza mu bituwe tujja kubeera nga tubituusa mu kifo kino. Ate ne bwemba mwagadde tubakulemberemu tubatuuse wano tujja genda mu maaso n'okubeera nga tukola omulimu ogwo. Bayibuli egamba nti omukono ogugabye aguwebwa omukisa gwa mukisa okusinga guno eno ogukoze eki ogutodde ne gugaba gwa mukisa okusinga ogureceiving. Nti buli ky'okwata n'owaayo kibeera kirina etofali ddene lyekigaseeko ate nawe Katonda akublessinga. Wabula ate era njagala okubeera nga mbakubiriza nga mbagamba nti twagale nnyo ensi yaffe, kubanga leero weetuli lwa nsonga nti ne bajjajjaffe bayagala nnyo ensi yaffe. Singa sibo tetwandibaddewo, tetwandisanze Uganda. Okufuna Uganda eyeeyagaza ng'omwana wa Uganda ono gw'oyita omuto tumufuddeko enkya n'abeera ow'omugaso. Mukadde wange yaŋŋamba ekigambo kimu, oweerera omwana wo n'asoma ng'owa neighbor omulese, owa neighbor yajja okubeera ng'atulugunya owuwo. So gende maaso n'okubeera nga twagala ensi yaffe nga tukolera. Mukama bampeera omukisa banywanyi, mbaagaliza bye munjagaliza. BTN Media abadde ku kamera waali nnyo, tukoze naye, tuli mu bitundu bya Mutumba ate bwe tusinziridde olunaku olwaleero. Okay. Waliwo kano keneerabira okubakobera kyekifo kino wenaida mu kyeinamiza abaana abasinga bamulekwa era amaka ge baviiramu yagaana abaana 10, 2 aye ng'ola ali kubafa ku mukazi muzeeyi. Kale yabanga abaana abo bafiirwako abazaire baibwe, bafiirwa kwa bamaama baibwe, bali awo bube olali okubakuuma bukuume. Kyova obona nga tibeetuusa ku byetaago bya isomero, era kyova obona nga okusoma omwana olugoye lwasiibyemu lwalambaalamu era lwaidira ku isomero. Era awo enkowoolera gavumenti nti abali eyo n'ebigoye ebikaire baide bayambe mulama primary school. Ennungi zonna kubanga kyokoma okuwa ekirungi n'omukisa gy'okoma okola ki okugufuna maama. Okuwaayo kuba kwefiiriza naye ate eba nsigo. Waliwo maama tuyinza alondamu bijanjalo bisingi, ekitegeeza ensigo tejja mmera. So ensigo emera yeyo ensigo ennungi. Emmeeme gabagaba enaagejjanga, Bayibuli bwegamba. Banywanyi tusinkane. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.